Breaking news, Sammy comedian akwatiddwa. Sammy Almighty family akono kawedde mudda kate no ngenda kulaga video ezamukwasizza ono amanyiddwa ennyo muna struggle era wali awolengera awo abadde ku wankaaki wa parliament gagezezzaako kubanga atuka kati nono emiggo gimuyiseeko nga bw'oli mu kubanga olengera ku kabangali awo abakulu bamugambye nedda gwe katukukwatirewo togenda kubanga oba oli awo ozoganyiza ddala mulundi guddako nja kusaba video no gipereka like muna nkyukakyuka Sammy owa Mighty family ono akwatiddwa kati nno abakulu ono information gye nafunye bamaze ebbanga nga bamunoonyeza ddala era nga musajja wattu abadde byonna tabijjukidde ng'agamba nti obuli bw'enguzi obufumbekedde jembe mu ggwanga lya Uganda ono abadde bamuteeka ku abasajja ba intelligence nga be bamuwenja kati nno bamukute n'abantu abalala abadde ne ttiimu ye ngenda gikulaga bano babadde beekunze okusobola okulaba nga oba oliawo basituukawo wali ku parliament okuzoganya video no buliwo subscribing ak'omukutu guno akiyambako ate okulaba nga ate byonna obifuna. Sammy ne ttiimu ye bakwatiddwa era nga bano basoose ne babayisaamu embooka awo za kukola ki za kuba nti oba oliawo bagezezzaako kubanga bagaanira ddala Sammy video ezamukwasizza ze zimu ku zino wamanga zogenda okubanga olaba Sammy the Mighty family ye mukwate wajjo ageninawo geego ngenda kuleetera ebya rain naye bibye si birungi. Bulungi naddala abakulembeze abali mu gavumenti ya Museveni muwulire gano gali Bangladesh we bukeeredde leero gavumenti ya Bangladesh epondose awasembayo wano wakulu nnyo Sheikh Ashraf omusomi waddwa akujjukiza musomi waddwa Kayingo asobola okuba nga atereza Olambo mu mbeera ey'enjawulo. Jero Airport pickup atutambula nabo okulaba nga bakusaabaza okuva ku Entebbe Airport mpaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wano Sammy bwe yakoledde oba oliawo ekyamukwasizza olunaku lwaleero nga gye buvuddeko. Terina masannyalaze nga baagajjako nga mobile money biki byonna nga tosobola na kuweereza muno mobile money which number nga byavaako tebakomooko ne baggala university zonna kyava kuki abaana ba university mabegako beekalakaasa olw'ensonga nti Bangladesh emirimu gyayo kumpi ebitundu 53 ku buli 100 biweebwa abo banazirwanako simanyi mutabani wa gundi tuli mu magye twalwana nga be bafuna emirimu ebitundu 3 biweebwa abo abasoma ennyo nga weetaagisa diguli emu omala leeta diguli nnyo kuwa omulimu abavubuka ne balaba nga tusomera bwereere ne bevaayo ne beekalakasa mu nsi nga temuli mirimu era gavumenti neebattamu abavubuka 130 abavuka tebapondoose nga bamaze okulaba ekyo abavubuka nga ne internet evuddeko ne ba-hackinga omu ku baminisita ne bamu-hackinga mu peji nenga ne internet bagijjeeko ne bateekayo posti ne bagamba mulekere okutta ki bannansi nga gavumenti emanyi byakusaaga n'eyiwa amagye n'ekola ki ku nguudo abantu tebapondoose ne balangira ne bagamba kati lutalo ebintu ne byonooneka mpaka olwaleero gavumenti weekedde ku makya neewanika era buli kimu kye badde bakaayanako ne kidda mu ngalo z'abannansi leero Bangladesh wano nga w'obalabaawo Museveni abagenda okuggyako gavumenti yo si bakulembeze beba n'abannansi bano bootulugunya bano be bagenda okukeera beekyawe enjiri gye tusiga erinza obutaba ya leero naye ejja saawa yonna ejja nze sisobola kulinda nakedde dda
nayingidde dde ekibuga n'emmotoka yange ng'ejjudde ebipande ebiyitirivu bye ngenda okugabira bannansi mu kwekalakasa kwe tugendamu okw'emirembe. Era mpandiiseeko ebigambo bino wammanga, stand for your right. Tukoye okujogebwa abagwira, ekimala kimala, okufa n'obutanyagwa. Anita Amongi fuluma parliament eyo. Weewali obubbi obufumbekedde mu ggwanga lyaffe obutuleetedde ennaku n'embeera embi gye tulimu. Omuntu yenna agenda okeera okuggulawo bizinesi yo, gwe mulabe waffe, gwe tutandikirako. Anaasimbula olumotoka lwo ng'oluyisa mu luguudo, gwe mulabe waffe. Gwe mulabe waffe, gwatusibyeko embeera eno. Olulaku lw'enkya terikola. 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 Kokuname, okola otya, terikola. Tugenda kuyimirira. Ne twabagambye nga bannansi eno test 1 2. Tugenda kumukyenchinga. Tugenda kumukeberamu olunaku olw'enkya tagenda komba ku musolo gwa ggwanga. Yudaya Nakalanzanzala. Museveni olunaku olw'enkya omusolo gw'eggwanga mye teri business egenda kukola. Teguliyo. Olwo tukutandise. Essuubi tulirina mu kulembeze waffe Kyagulanyi, naye ate ffe abalina okwerwanako asobole okufuna obuyinza obwo. Kati ekyo bwe twakitegeera togenda kutumanyiira. Muganda wange olunaku lwankya nze sisobola kulinda. Nayingidde dde ekibuga, nsula mu kibuga, kakuname, kakola atya, terikola. Olabye ekiri e Bangladesh, olabye ekyabadde Kenya. Ate nga amazima gali nti mwe muloza mbu tebisoboka. Olaba abajasi be Kenya bakubyamu aba Uganda emirundi egi. Training yokka gye bakola. Va ku bano be batwala ekyankwaza emyezi 6 ne bamuwe emmundu. Training yokka gye bakola. Va ku buno obwana obuto Museveni bwatwala businnalya n'abuwa bimundu n'akola kitebuyina future. Abantu abakulu abamanyi tasobola bawa bukulembeze. Abaana bali mu majaawa, abantu abakulu tebalina se. Bwana buto bwe bubatwala. Gavumenti kyayika dafa ababulako. Nze gye mpita nsinkana abasirikale. Nsinkana abasirikale nze gye mpita. Ne bagamba Saamu mwe betulinda. Kati olwo tutandise okukyekinga test 1. Mubisere byo maso tufune mirembe kino kye kisera